jali ayogeza buyinza tumuwe ekitiibwa omwana wa Mutesa alina obuyinza yekagwe tuwuliriza talina musinga kabaka waffe. Omubisi kyekimu ku by'okulya mu Buganda ebisinga okukuumira nga ku mikolo gy'obuwangwa gama ng'okwanjula omwenge okuva mu mubisi guno gutwalibwayo mu mboozi zaffe ezikola emirimu ebikujjuko by'amatikira ga Kabaka ag'omulundi gwa 32 era tukuleetedde ebikwata ku mubisi guno gusogolwa mu mbidde enganda emanyiddwa nkayinja n'ekisobe ng'atemebwa negandikibwa mu kibanye nga n'oluusi mu ffumbiro so nga n'abalala basimba ebinnya ne bagatereka omwo bwegengera olw'enteekateeka z'okusogola omubisi ne gutandika omuliro okuteekateeka essobe erikozesebwa Ruth Nabuli omutuzi w'enaasananyidde emitendera egy'enjawulo egiyitibwamu okusogola omubisi. Tulina amabidde Kisubi ne Musa okuva eyo mu byalo ne tugaleeta wano ne tugabikka ne gengera ne tugasusa ne tugasogola. Nazzikuno nga bajjajjaffe bakozesa amata okusogola omubisi kyokka ensangi zino abamu bakozesa masepeke naddala ng'oyagala okusogola omutonotono nga Nabuli bw'annyonnyola. Balina amaato ne bateekamu ne bakola obwongo omuganda naye naffe kino tusobola okukikola tusobola okugusogoza engala tetukola obwongo omuganda omuwemba tegukyalabika tusobola tufuna omukamu gumuyita omukayemberenge ne tufuna liita 10 ne tumala tufuna akadomola k'amazzi liita 10 ne tufuna ekidomola ky'omubisi tunda emberenge ekikopo kya 15. Omubisi guno ddala gunakulwamu omwenge abasogoze balina bye balina okuwalokola lwe banaasogola emizizo egiguliko wadde ng'egimu ensangi zino bagiribya. Omubisi bw'oba anagusogola tonaaba bw'oba n'ogusogola ogema enjuki nga balina bye bateekawo naye ffe tetugulina kubupakulizo bonna tubikka amabidde gaffe ne tugasusa era ne tugasogola era gammuka. Nabuli ayogedde engeri y'okufunamu akatale k'omubisi nga n'oluusi baguwa abaana ne bagutambuza kyokka olw'engeri ensi gyegenze ng'ekyukamu bano omubisi batandise okugwongeramu omutindo ku mulembe omutebi omuli okuguteeka mu ccupa ennungi ezanguyiza abanywi okugula. Luli twalinga tugira obucupa no bwe banyweddemu amazzi ne tubwoza naye kati twongeddeko omutindo tugula buno obucupa ategeeza nti wadde basigedde basogola omubisi guno mu nnono tebannafuna mukisa kubakkiriza kugufuula kyakunywa ekyottunzi ng'ebyokunywa ebirala n'okutuyamba ku bino tukulaakulanye omutindo guno tuddemu ebyala bamutwirayo ebibanja naye tetulina busobozi tulime amabidde gano. Jeni Nansasi naye nga musogozi w'omubisi atunnyonnyoddde ebika byagwo n'amannya okusinziira ku buli mutindo okugutuuka. Emberenge eyo egabulwa bajjajjaffe naddala jjajjange endawulo akozesa nnyo emberenge eyo. Balina bakola n'ekibiina kyabwe ekya Nansana Mubisi Group kyokka tebannafuna abakwata ku mukono okulaba nga bagongerako omutindo. Abatuwuliriza bonna bajje batuwagire tuli wano Nansana emberenge tugitunda omubisi tugutunda osobola okugenda ku mukolo abantu tebakyanywa soda nojja wano ne tukusuubuza ekidomola ky'omubisi oba ebidomola. Basabye Bwakabaka okutumbula ebyaffe ne bayizza Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku matikira ag'omulundi ogwa 32. Ssaabasajja Kabaka tumuyozaayoza okutuuka ku matikira ge ffenna ab'omubisi. William Mutyaba yakusakidde Green ku Lwakubele TV.